nalabyeko nategeddeko tikyalumbye yabatereddeyo waliwo abantu be bamusindikidde mu ggwanga lya Turkey okumunoonya nga basirikale. Ekyo nno kiri ne ku saidi yange eno kino kivira ddala mu internal affairs wakati mu internal affairs ministry nabagamba tewali wetutalina nkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Mu State House waliyo enkyukakyuka everywhere, mu poliisi, mu magye nawa. Waliwo fayiro eri mu internal affairs erimu amannya n'ebifaananyi eby'abantu abasindikibwa wano nga waliwo omukadde waawo eyabayunga oba gwe bayungako okujja wano era nabo ne bajja bandi kumpimpi naye nga bajja ku mission ya ASP Asimowire. Namwe nabategedde bazze ne bakwataganira ddala n'omuntu oli gwe mujjukiramu abaaliwo mu Kasweta, omuntu eyampaabira ndyoke nve mu Kasweta. Yes, era ebifaananyi abamu ku bo mbirina nabifunye kankigire nkimaleyo. Bakuliddwa omu ali ku ddala lya sergeant mu magye ga Uganda. Kale njagala mpite wano kuba nkimanyi buli lunaku mundaba muteekwa okubeerako okundaba. Kimanye nti bw'oba oli mbega wa ggwanga ne bakukwatira mu ggwanga eddala ng'oli mbega ng'olina mission, mbawaddeyo chance egi. Pack up your disorganized bones and go back home. Mbabuulidde. Kamaliro okuba nnyinako abantu nga babiri bokka, kamalo bakuŋŋaanya mwenna mbeetooloole bulungi nkugambye bakolagana. Omukulu eyabagamba oli yabagamba mu mujjo wano nze wendinze mulaba kituufu. Awo ejjoogo lya Mwami Museveni bwe lituuse yafugira ewaka Uganda ne mawanga agamuliraanya ayagala y'abafugayo. Bannayuganda bakyakaaba bamulojja kyokka n'abo abagezaako okudduka eggwanga bagende beewogomeko gye beewogomye okutaasa obulamu ate nabo batandise okumwasimula kubanga nayo gye bali gy'alina obuyinza obubalumbayo. Wabula teweerabira nti nakikola bumenyi bw'amateeka kubanga tekikkirizibwa mbega kuva mu ggwanga ly'oyingira eggwanga eddala obegereyo nga tomaze kufuna lukusa okuva mu gavumenti eyo. Bano bwe basindise babakozesa bukozesa. Bayinza okuba nga either balina mission ey'okukozesa obuyinza bwa Mwami Museveni okuwamba nga bwe bali bawambyeko abantu abamu mu mawanga ag'enjawulo, oba okubaweerayo obutwa bafiireeyo bazze mirambo kuno. Naye bannayuganda beebuuza nti kati ffe tukoze tutya? Twava e Uganda nga tulowooza tumudduse, tutuuse gye tuli naye atulumbyeyo. Ekyokukola kye ki? Ekyokukola kulwana nnyo kulaba omwami ono tumuggya mu buyinza kubanga ne bannayuganda bagezezaako okwewogoma gye beewogoma nti bataase obulamu ate nabo tebali mirembe. Ge bakaaba ge bakomba nabo bali mu kusattira kyenkanyi n'abaasigala ewaka. Nti ate nabo batandise okubalumba gye bali. Baagala either battirayo oba okubawamba babatikke babakomyewo lwampaka. Mu magye ga Uganda. Kale njagala mpite wano kuba nkimanyi buli lunaku mundaba muteekwa okubeerako okundaba. Kimanye nti bw'oba oli mbega wa ggwanga ne bakukwatira mu ggwanga eddala ng'oli mbega ng'olina mission, mbawaddeyo chance egi. Pack up your disorganized bones and go back home. Mbabuulidde. Kamaliro okuba nnyinako abantu nga babiri bokka, kamalo bakuŋŋaanya mwenna mbeetooloole bulungi nkugambye bakolagana. Omukulu eyabagamba oli yabagamba mu mujjo wano nze wendinze mulaba kituufu, andaba nange mulaba. Era olunaku lwe yampaabira ku woofiisi yateekayo post ku peegi ye n'agamba gurupu ya Kyagulanyi ninja kugimalawo ng'amanyi ngenda kubeera deported. Muganda wange saabeera deported nembeerawo.
era nennemerawo kati ye coordinator yaba coordinatinga bali wano era batuttewoko emyezi naye nze wendi fayiro yonna njirina wano eri scanned yonna njirina amanya ebifaananyi n'ebirala byonna era eri ku mmeeza y'akayindo otafiire kati ne bwona ogijjawo ojjawo yabwerere ne bwona ogirekawo ne bwona ogiyuzaawo yonna njirina kati mugenda kakasa lwaki nkoko anywa amazzi naye nga takola ki tafuka mbawaddeyo chance egi pack up your disorganized bodies muddeyo ewaka munneesonyiwe si mwe mwandeeta ate temusobola kunzijawo wano mbabuulidde ebisigadde tujja kufaafagana mujja kakasa byonna bigobererwa birimu bamuhoozi project ne baani naye nze wendi ebyemirembe byagana mbu munanzijawo ku mpaka mukakasa mumanyi his excellence yajja wano kiki kye yakola mwali muddeko ku kintu kye bayita libiti genda obuuzo ab'emmotoka libiti kitegeeza ki okulibitinga ekintu bakubuulire nti omusajja yajja wano n'alibitinga ekintu njabbi bateerayo njabbi bawa byonna ne feesi zaabwe lindako feesi nzirina wano njabbi bateerayo now olunaku olw'essande twasoma twali tuli ku Isirayiri ne Uganda ebintu bye bayitamu nga bye bimu naye nga batuuka ne bakugamba nga bwolaba mu kirimbu Buganda esosola naye nga abakugamba nti Buganda esosola be Banyarwanda abali mu Uganda naye nga bakugamba nga Uganda bwesosola waliwo enkayana eziri mu ttaka ly'Ebulambuli simanyi ekiteyazi 500 mujjuka bwe nabagambye nti nno waliwo Abanyarwanda abagula ettaka mu bungi nga mulowooza gundi yaliguze waliwo omuntu ali Ebulambuli eyo ngenda bireeta enkya mu politics mu kabano omuntu ali Bulambuli yawasa omubano yoyo ali mu kugoba abantu mbu alina ekazi 500 mbu alina ekyapa ky'abantu ettaka eriwerako ekazi 500 ali mu kusengula emitwalo n'emitwalo gy'abatuuze oyo mubano baagala kuwaawo babano mukazi w'oyo omusajja mubano era omusajja si ye yagula talina ssente omukazi ye mubano gwe bayitiramu baawo omunnansi omunnabulambuli naawo nawo nzija enkya fayiro ku mmeeza kweri enkya wentandikiraawo kati nga bwolaba bwe kiri mu Uganda nga Abanyarwanda bazinyigiriza nkugambye nagamba ku olwo ebintu Isirayiri byeyitamu bifaanagana ne Munnayuganda byayitamu naye enjawulo nti enneerwanako ya Isirayiri yo si ye yaffe era senga naffe tutuuka ku kwerwanako nga Isirayiri mujja kuwulira nga mu nsi yonna bagamba Bannayuganda babi Bannayuganda baagala twala ttaka lya Munyarwanda kyekiri mu Isirayiri nti bo Abayisirayiri balwana mu mwoyo ne mu mubiri bwe bamala okufuna ttiimu ey'okusiiba n'okusaba ne beegayirira ewa Katonda nga n'ab'ebyokulwanyisa bafuluma era bo omwana waabwe olowooza emyaka 18 ateeka okuyingira amagye buli mu Isirayiri ku myaka 18 oteeka okuyingira amagye n'ogasaavingako oba contract emu kuba gaagaabo orenewinga bw'oba owulira nga si ye kooloyo n'okolayo contract emu 2 ng'ogenda mu bodaboda ng'ogenda mu bulimi ng'ogenda mu busawo ng'ogenda mu buki naye osooka kuba musirikale naye ku orders ezikugamba we tuli kwetaagira oyina okudda
nga bakutanga ogenda naye ng'oli musirikale. Lwaki bakikola bwe batyo? Bamanyi okwerinda abalabe baabwe. Era bwe bagamba nti mwenna ba ex gundi ex ame mwenna babeetaaga kubanga Omunyarwanda yayaludde nga bonna bavaayo. Nti bo ennwane yaabwe si ye yaffe. Yenjawulo yokka naye obulumi n'obutali bwenkanya obubaliko bwe tuyitamu ewaka. Era nammwe kambawulire olunaku lulituuka nga bannayuganda mwerwanako nga mwe bakyamu ku balabe bammwe. Nga munna Masaka tosobola kugamba nti oyo Masaka kati mukyalina byo mweyogeze ekibuga kya Ssaabasajja Masaka kibuga kya Ssaabasajja bw'oyogera ku Masaka oba oyogedde ku Ssaabasajja Kabaka. Kati olwaliro senga omuntu muzzukulu w'omuntu azukka n'agamba nti eddwaliro lya Kagabo liri ku ttaka lya jjajjange, bagambirawo nti oli omwana ali mu kubba ttaka lya Kagabo. Kagabo ye mwamulabye mu State House ne Museveni. Kagabo ye mwamulabye. Olw'okuba bali mu buyinza batunyigiriza. Kati buli lwe werwanako nga bagamba Abaganda musosola, bwe baba basosola mwajja mutya mu Buganda. Mwatuuka mutya okugula amataka mu Buganda. Mwatuuka mutya okuyiga Oluganda. Isirayiri ekikyagiyambye ekiri eki. Ekimu ku bikyagiyambye. Era n'ennaku ezo Nyantanahu yakyogerako yagamba tuyina olulimi lwaffe lw'Abayisirayiri era bwe tubyogera bo tebabiwulira. Bayina olulimi lwabwe ne baba mukwano gwatya takukkiriza duyiga. Bwe kakutanda n'oluyiga akutta. Nofa novaawo boogera ebyabwe nga tewali abiwulira. Naye mmwe buli Munyarwanda ajja nga mutta naye omukago. Mengo yatta omukago n'obote ne bamutuuma Bwete. Ne balekawo Beni Kiwanuka. Ne bayambaza Obote kanzu ne bamuleeta Mengo n'akiika embuga. Kati Abanyarwanda babuutikidde Mengo bakiika embuga enkya n'eggulu. Bakiike. Mujja kuggwaawo naye Buganda tejja kuggwaawo. Mujja kuggwaawo naye Uganda tejja kuggwaawo. Mbabuulidde. Kati sawa ya kwogera mazima. Eno sawa ya kwogera mazima kuba tubadde tusuubira okuba nti oba mulina kye mukola oba mubiraba oba mubitegedde naye tugenze okuzuula muli kimu n'omulabe waffe. Buli ekirwanyisa enkyukakyuka kitudde awo Mengo ku CBS ku Terefayina ku Twekobe simanyi wakuki Butikiro wa Twekobe awo gundi watuula Katikkiro awo we wali ekibonda awo ekirwanyisa enkyukakyuka. Naye mujja kuggwaawo ne famire zammwe n'abaana bammwe naye Uganda tejja kuggwaawo. Uganda tejja kuggwaawo. So kwolwo twasoma nga tukijja ku muwala waffe Julie Sebutinde eyayimirira n'adifendinga Isirayiri ku musango South Africa gwe yawaabira Isirayiri n'ayimirira omu. Abantu ne bamuvuba ne bamugamba mbu aswadde okuba ng'ayimiridde omu nga banne bonna balaba ekituufu. Ne tuddayo mu Bayibuli. Isirayiri buli lwebadde ng'egenda ofuna obuyambi eyimira wabaawo omu oba babiri abali ku sayidi yaayo. Omu oba babiri abali ku sayidi yaayo. Ekibuga Yeriko kyonna kyanoonya abakesi ba Isirayiri. Mu Yeriko ne mubaamu omukyalo Ogu Lakabu. Ogu n'akweka abakesi ba Isirayiri. Ogu. Ekibuga Yeriko baakimeguza ku ttaka. Twasoma mu Yoswa essula 2 olunyiri olusooka okirire. Ate in return Mukama yamuddiza era Mukama yakimubalira n'abalirwa obutuukirivu newankubadde yali malaaya olw'okuyimirira ne Isirayiri. Ne tusoma mu kuva essula okuva Genesis
essula esooka olunyiro lw'18 ng'ekiragiro kya gavumenti kiragiddwa nti abaana bonna buli mukyalo omuyisirayiri azaala omwana omulenzi attibwe mu malwaliro gonna oba amalwaliro gonna gaakikola naye waliwo eddwaliro limu eryalimu abakyala babiri ne bayimirira okudifendinga Isirayiri. Bayibuli egamba nezaala abaana abalenzi ne bayala naye bali abasawo abakikola Bayibuli egamba Mukama n'abasanyusa olw'okuba baatya Mukama n'abawa ezzadde kuba baali tebazadde baali bagumba. Mukama n'abayamba n'abawa abaana olw'okuyimirira ne Isirayiri. Si nsonga bameka era oyo omusajja Nyantanaawu yakyogedde yagambye si nsonga baani abatali naffe naye Mukama bulesinga Isirayiri n'aba abayimiridde naffe kuba mu Bayibuli kizze kibeera bwekityo omukyalo ogwo obaaba be babadde bajja banunula Isirayiri. Era nze nebaza Katonda ku lw'omukyalo oyo eggwanga bw'oba olyogerako mu luzungu libeera symbolized n'omukyala kubanga Uganda ensi tebeera seffe ebeera nyaffe Uganda abeera mukyala oyo omukyala eyakikoze ya representinze nyaffe Uganda so si seffe Uganda seffe taba nsi ensi ebeera nyaffe kati oyo maama eyakiikiridde Uganda okurepresentinga n'okutaasa Isirayiri Uganda yonna kigibalirwako okuba nti nno yataasizza Isirayiri. Ogwo omukisa tuteekwa okugulyako mu nsi y'abalamu. Bayibuli egamba bw'ati genda osoma Genesis chapter 12. Mukama yagamba Ibulayimu ngenda kufuula eggwanga ebika byonna eby'omu nsi mwawe birifunira omukisa. Alikusabira omukisa ndimuwa omukisa, alikukolimira ndimukolimira. Kyobawa Mukama kyakuwa.